Kale weewaawo mulungi atuwuliriza naawe atugoberera ku Kampala Media TV. Njagala okubuuzaako munange gy'osinzidde. Weebale nnyo, weebalire ddala okuvaayo n'ogoberera ensonga ez'omuzinzi. Weewaawo ensonga ennene gwe wenna z'oteekeddwa okulabika nga oba oliawo ogoberera. Mu mikwano gyange abali emitala w'amayanja nammwe abasinziira wano munda mu ggwanga, njagala okubabuuzaako nga mbagamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gw'atannaba kulabika nga osubscribinga munywanyi, nkugamba labika nga osubscribinga, ate ensonga twongere okulabika nga twongera okuginyumirwa. Amawulire ageeyongedde okulabika nga gafunika wano ku desk yaffe ey'abakugu aba Kampala Media TV. Yengeri oba kyekibuuzo ekinene bannayuganda kye babadde nakyo, oba abantu ab'enjawulo kye babadde nga bavaayo nakyo, okubuuza wakati w'omugagga omunnamasaka Emmanuel Lwasa engeri gy'asobola okulabika nga kwegamba yeefunzaamu abakazi bano b'oyinza okuyita ba Cereb. Wakati mu kubotola ekyama omugagga ono Lwasa gw'omanyi obulungi, nange oba oliawo gwemmanyi obulungi, ono yeegulidde erinnya wakati mu kuvaayo n'alabika nga kugamba ayagala abakyala b'oyinza okuyita ba celebrity oba ab'ettutumu, era ng'abantu bangi babadde bavaayo ne beebuuza bassebo ne bannyabo ono asobola atya okulabika nga akikola. We tusobodde okumufuna mu ngeri oba oliawo ebadde eya kinnasayansi gye nsobola okukubuulirako, omugagga Lwasa atubotoledde ebyama ebimusobozesa okulabika nga avaayo n'alabika nga yeefunza abakyala bano abeekoledde amannya gaabwe. Jjukira nti wakati mu kwogera ne Nagagga ategeezezza nti almost bassebo ne bannyabo, buli mukyala ow'ettutumu naddala abayimbi n'abakozi b'okuzi radio ne TV asobodde okulabika nga mu bulamu bw'ensi eno yeebakako naye, era n'abuuka eggologootiro oba oliawo n'alamusa ku mujaguzo. Lwasa ono gwe nkubuulira, gwandaba naawe ampuliriza, mu ngeri y'okwogera nga agamba adulamu, agamba nti kino okusooka yeenenyeza Mukama Katonda olw'okuba nga avuddeyo n'ayita mu bulamu bwe butyo, era nga ku lisiti gye nsobola okukumenyezaako oba oliawo abali known oba oliawo abatamanyikiddwa ne nsobola okulabika nga mbeesigaliza, kuliko omu eyasinga okwatiikirira awamu naye, mwana muwala Diana Nabatanzi. Nsobola okukumenyerayoko ku mwana muwala Desire Luzinda, ng'ono Desire Luzinda waliyo n'akatambi akafuluma officially ne kalabika. Waliwo ne mwana muwala gwatusuniddeko ng'ono mukozi waako TV amanyiddwa nga Precious Remy, gw'omanyi obulungi nange gwemmanyi. Agamba nti baana ba maama omugagga Lwasa agamba nti ono Precious Remy abasinga gwe mutamanyi oba oliawo amanyi n'okumuwa tiketi y'ennyonyi ne babuukamu ne bagenda eyo e Dubai ne basobola okulabika nga emikolo egy'eggologootiro oba oliawo
bagikolere. Omugagga Lwasa yeeyongerayo, ebya Precious Remika tubiveeko naye nga nabyo bibadde tebinnamanyika. Omugagga Lwasa ayongera okulambulula kubanga ffe ekibuuzo kyaffe gyali kibadde nti asobola atya okuvaayo wakati ne yeefunza abakyala bano ab'amannya, oba oliawo nga si buli musajja asobola okulabika ng'avaayo n'abeddiza oba n'asobola okugenda nabo mu nsonga zino z'otegedde nange zemmanyi. Omugagga Lwasa agamba nti okusookera ddala ekintu oba oliawo buli muntu kye yandikoze mu nsi muno okwanguyira obulamu, yandisoose n'avaayo n'alabika nga anoonya ssente. Agamba nti omuntu buli w'obeera ne ssente ng'olulimi lw'oyogeza lwa ssente, nga ssente ozita nga toli mukono gaamu, bassebo ne bannyabo, Omugagga Lwasa agamba nti ebintu ebisinga bisobolera ddala okukwanguyira okuggyako ebitonotono ng'okuwonya endwadde eziba zikulumye, endwadde bwebityo ebiri nakyo Katonda bye yatonda, kugamba nga toyinza kulemesa nkuba kutonnya, toyinza kulemesa kasana kwaka ne oba olina ssente oba toyina, naye ebintu ebikwatagana ku mukwano kafune oba ng'olina ssente. Kale agambye nti major not as such omukwano, kubanga guyinza obutaba na mukwano, kubanga si buli muntu omuntu gwavaayo n'alabika nga yeetaba naye mu nsonga ez'ekikulu nti mubeera muli mu mukwano, naye ebikwatagana ku by'eggologootiro agamba nti bassebo ne bannyabo osobola okwetuusaako omuntu yenna, si bonna naye abasinga, singa oba weekoledde akasenteko. Omugagga Lwasa agamba bano baana bawala ab'amannya bakisangira ddala ng'obulamu bwe baagala okweyisaamu oba bwe baagala okubeeramu nga bulina kuba expensive oba bwa bbeeyi. N'olwekyo ne beesanganga ate olw'embeera z'e Uganda z'omanyi naawe gamba z'omanyi nange zemmanyi, nga bano baana bawala beesanga nga tebasobola kuba na busobozi ebiseera ebisinga kwetuusaako obulamu buno obwa waggulu bwe baagala. N'olwekyo nga baagala okuvaayo balabike nga bavuga ku mmotoka ennungi eziriko, baagala okulabika nga bakyusa akaviiri akapya buli sabbiiti, baagala okuvaayo balabike nga basula mu mayumba ag'ebbeeyi oba za apaatimenti oba okwezimbira agaabwe, baagala okuba nga batambulako mu mawanga ag'ebweru, baagala okuba nga bakyusa engoye ez'ebbeeyi eziriko buli kaseera, naye nga bassebo ne bannyabo bano tebasobola kulabika nga oba oliawo bavaayo ne babyetuusaako. Bwe watyo wakati mu mbeera ey'okulabika nga bayaggayagga okwetuusaako ebintu bino eby'obugagga oba oliawo bye baba batalina, ye Lwasa eyakola akasente ke ng'akayina ate nga musajja wa linnya waviirayo n'akwatako mu nsawo n'omutima omusaasizi. Agamba wakati mu mbeera ey'omutima omusaasizi ng'ayogeza lulimi lwa ssente, ng'omukazi w'asaba ez'akaviiri akwata bukwasi bukadde 4 n'abusindika, so nga akaviiri ka mitwalo 8 oba ka mitwalo 10. Omugagga Lwasa agamba wano toyinza kulema kutengula mmemme ya mwana muwala.
agamba nti bano babeera ne too much expectations mu muntu oyo avuddeyo okulabika nga abeeyimbamu, kubanga si buli muntu nti avaayo n'alabika nga abeeyimbamu. N'olwekyo kino kimuwa gaapu nnene nnyo okulabika nga asobola okugamba okuggusa ensonga ze oba oliawo nga bw'azaagala. Ono Omugagga Lwasa agamba nti arwanye entalo nnyingi we zituuka mu nsonga ezo ze nkutegeezezzaako, ez'okubuuka eggologotiro oba ez'okulamusa ku mujaguzo, era n'agamba nti kyova olaba kugamba yeenenyeza Mukama Katonda oba oliawo amusaasire byonna by'azze akola. Wabula agamba nti newankubadde nga abadde mu lutabaalo olw'enjawulo oba alwanye entalo ez'enjawulo, naye kugamba talina nnyo kyanjawulo bassebo ne bannyabo oba oliawo kyafunyeemu. Wabula okusinziira ku Mugagga Lwasa agamba nti oba oliawo ekintu ekimu ebivuddeyo ne bimuwa essanyu ye mukyala we gwe yaakafuna omugole gye buvuddeko amanyiddwa nga Angel gw'omanyi obulungi. Agamba nti oba oliawo mu bakazi bonna baagenza atambulamu, ono ate yaakize ku balala. N'olwekyo ng'agamba nti oba oliawo essanyu lyasobodde okulabika ng'avaayo n'amufunamu lirina ntalabika ng'owekiwala ate yeetisse ffene. N'olwekyo mu kaseera kano agamba nti wakati ng'amaze okukola kugamba agenze mu lutabaalo oba mu ntabaalo ez'enjawulo, awulira nga ke kaseera kaafunyeemu okwefumiitiriza ye ng'omuntu asobole okulabika nga oba oliawo agenda mu maaso n'okukkakkana wansi. Omugagga Lwasa we tumubuuziza obubaka bw'asobola okuwa abavubuka yonna gye bali, abategeezezza n'agamba nti tebateekeddwa okulabika nga bavaayo okulabika nga balookeera oba nga balulunkana ku bintu naddala ebikwatagana n'ebyokubuuka eggologotiro oba ebyokwerigonba, kubanga ye ng'omukugu munda wano mu ggwanga erya Uganda n'emitala w'amayanja akizudde nga temuli kyamaanyi nnyo. Agamba nti newonoogezaako okwebaka ne gundi gw'olaba ku TV, newonoogezaako okunoonya ku gundi gw'olaba ayimba obulungi oba ayambala akagoye akalungi, newonoosobola okumutuukako, tewali nsonga y'amaanyi era tewali kuganyulwa kw'amaanyi kw'ogenda musangamu oba oliawo okukira ku balala oba ku oyo gw'olaba oba ku oyo gw'oyina. Agasseko nti abakazi bonna kugamba Katonda ye yabatonda, n'olwekyo nga yabatonda mu ngeri y'emu okusinziira nga ye omukugu specialist, nga kwegamba agamba nti waba musiisi wa capati kugamba y'omu ye yatandika okukanda enngano, y'omu ye yapima omunnyo, n'olwekyo nga neweziba capati 50 newooloza kweno newooloza kweri newooloza kweri, wabula ng'omusiisi y'omu. Bassebo ne bannyabo, Omugagga Lwasa agamba nti zonna zijja bba zitesitinga empooma y'emu. N'olwekyo n'agamba nti abavubuka tebateekeddwa kuvaayo kulabika nga balulunkana oba oliawo okuwulira kwono ne kwoli, naye ensonga omuntu gye yandibadde oba oliawo afokasingako ennyo kwe kulabika nga afunayo omukyala we omu oba n'ayisaamu naga nti kale oba babiri, naye n'awummula naabo, kubanga ye ayise mu bigezo bino wakati, naye byonna bassebo ne bannya bakizudde nga bya butaliimu.
ono atusuubiza mbagirawo ng'omuggalo guwewusewewuseeko obanga embeera ya korona ewewuseeko ajja twongera okutulambululira ensonga zino kwegamba naawe ng'omulabako weewaawo ng'omuwulirako mu bulambulukufu gwa mpulira oba oliawo naawandaba. Nkwebaza okutugoberera ku Kampala Media TV. Nkugamba sigala ng'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuggundu kubanga bingi bye weetaaga okumanya oba oliawo tugenda kubikotuusaako.